Christmas eno yansobedde nalabye ejjudde mu birthday buli omu ali mu kubeera nga celebrating birthday ku birthday neneebuuza ki ekigenda mu maaso naye ng'olunaku still olunaku olwaleero Amal Musuuza lwa celebrating birthday kyo badde nga nkijjukira nti Eddie Kenzo ya celebrating nga birthday nga 25 December naye ate nga muwala we ye birthday agicelebrating nga 26 December yes naye ng'olunaku olwaleero Amal Musuuza muwala wa Eddie Kenzo Mugalanda yes ye birthday yo ya lunaku lwalyo neranga lwemanda makula tumulinze tulabe ki birthday party ya Amal Musuuza nga wegenda okubeera nga efaanana party egenda kubeera nga eri etya concept egenda beera yaki ne wanaaba tagikoze tujja sobola okubeera nga tutegeera nti embeera ya COVID-19 kubanga ebintu ebimu nga tubeera tubisuubira okusinzira ku budget akasente abayimbi tebakola n'ebisigadde n'obungeri gye bagamba munateri kugatharinga nnyo bantu naddala kuggwa omwavu ababo bakulembeza nnyo ekintu ekyo kubanga abagagga ndaba byantu bya bisigala bigenda maaso birthday abantu bajja ne bagicelebratinga nagyoganizinga nga walino gy'oganizinga omwavu atuuka agana nti munnange tebakkiriza abantu gatharinga ate bannange So Amal Musuuza olunaku lwaleero birthday nerawa ne ku SMX Media nga tumwagaliza birthday ennungi etaliimu buzibu bwonna emyaka 7 bweddu gyawezezza turning 6 turning 7 subira turning 7 ani emyaka 7 That's what I think. So bidawezeze emyaka 7 muwala wa Eddie Kenzo Musuuza Omugalanda. Atenga n'omugagga Lwasa. Omugagga Lwasa kibamukoze bamuyiridde amazzi kwegamba naye n'atyamu. N'agamba ddala kituufu abaana manyi okubeera nga muyira. Naye yamaze na celebrating a birthday olunaku olweggulo ku Christmas. Kati omuntu nga Lwasa ye gwe nzikiriza completely mbu yes ye bamuzaala ku Christmas. Kubanga omuntu gwe bazaala ku Christmas balina amanya ge babawa be bayita ba Emmanuel by the way. Obeera badde tokimanyi oba omwana gwe ntuma Emmanuel naye ate nga tibamuzaala ku Christmas tomanyi oyinza obeera nga erinnya walyaga naye abantu bazadde ku Christmas amanya ga babayita ba Emmanuel ate nga ne Lwasa naye ye Lwasa Emmanuel so ye kituufu bamuzaala ku lunaku lwa Christmas ensonga lwaki bamuyita na Emmanuel Lwasa so naye celebrating the birthday ye mu bitiibwa eby'ekitalo n'ayita bagagga banne basobola okubeera nga banyumirwa obulamu oba ne banyumirwa olunaku lwa Christmas nga baluyitamu mu ngeri y'okubeera nga bajaguza birthday ye omugagga Lwasa ne updates endala biche bya happenings ku Christmas na damba celebrity za benja ulungenda bera ngambi kutusa kwa no SMX Media kintu kiri simple gwe kusubscribing ebisigadde obindekere kyono kola subscribing ngano ku SMX Media tujja kuyangu missing updates ndala zonna then nekirala tutamula ne banafa abahawo Haderick Investments bo bakugamba bagenda kwasaganya ekintu kya finishing y'ennyumba yo oba single room oba double room oba mansion oba za bapangisa basobola okuzikolera ko finishing nga bakozesa amayinja olw'ensonga amayinja gawangaza nnyo ennyumba bakola finishing munda ne wabweru interior ne exterior compound bazikwasaganya ate nga n'obeera yagadde gula buguzi mayinja ag'ebika ebyenjawulo sobola bakubirako bo ne bakagakuguza MSSMX I sign out.